Zabbuli essula 126. Okwebaza olw'okuva mu busibe. Mukama bwe yaggyawo obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abo abaloota. Akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko, n'olulimi lwaffe ne luyimba olw'essanyu. Ne balyoka boogera mu mawanga nti, Mukama abakoledde ebikulu, Mukama atukoledde ebikulu, kyetuvudde tusanyuka. Okomyewo nate emikisa gyaffe, Ayi Mukama, ng'emiga egikulukutira mu bukiikaddyo. Abasiga nga bakaaba, amaziga balikungula nga basanyuka. Newankubadde nga yagenda ng'akaaba ng'atwala ensigo, alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye. Zabbuli essula 27. Obukulu obw'okubeerawo kwa Mukama. Mukama bw'atazimba nnyumba, abagizimba bakolera bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga, omukuumi atunuulira bwereere. Muteganira bwereere bwe mukeera okugolokoka, era bwe mulwawo ennyo okwebaka, era bwe mulya emmere ey'okutegana, kubanga abaagalwa be abawa otulo. Laba, abaana bwe busika bwa Mukama, n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye. Ng'obusaale bwe bubeera mu mukono gw'omuzira, abaana ab'omu buvubuka bwe bali bwe batyo. Alina omukisa omuntu omufuko gwe bwe gujjula abo. Tebaakwatibwenga nsonyi bwe banaayogereranga n'abalabe baabwe mu mulyango.